Ko mwenna abandaba amanya gange nze Mukasa Jordan. Ekirala mpozi ogambye eki? Muganda. Nze ndi Muganda akabbiro. Mpindi. Owaye weddira ki? Neddira Mpindi. Akabbiro. Akabbiro ko kale kesikomanyi. Asa abamu tebagala baana. Mama togala baba. Nayo kafimu. Nga step mother atulugunya omwana. Naye omwana yayira step mother wa amazzi n'adduka ewaka. Oba yeggwe. Sinze yo story gye bali bazannyemu firimu teyali yange. Olaba ssebo. Omusajja Omuganda abeera otya? Atutambuliremu ng'abaga. Nange kyenjagala. Atambuliremu. Oba sooka otambuliremu ng'Omuganda. Nze kamera naye nandaba. Tetugamba Tambula. Abaganda bakubuulidde. Omuganda. Kyo ndi Muganda naye nze simanyi. Simanyi we batambula. Gwalabika oli mukyopesa osiri. Kitoko. Okukkiriza mu Katonda. Ndizeemu okuwuliriza n'okukkiriza mu Katonda. Omwoza kusigala nga bwendi. Omwoyo omutukuvu ngaze. Sinza kusigala nga bwendi. Amanya tumwebaze Daniel. Balamusizaako nnyo abampuliriza mwenna n'abandaba mwenna. Baagala nnyo. Olunaku lwa leero nkomyewo era ne baganda bange. Tugenda bba tubakubamu ku kiboozi tubanyumize ku bulamu waffe engeri gye butambulamu. Tubanyumize bwe tugenda ku kyaki tuyigayo ki. Leero ki? Good Friday. Leero Good Friday. Tubaagalize ne Easter ennungi kubanga Easter esembedde. Tubaagala nnyo kye muba mumanya. Abatubeereddewo okututuusa wano eno, abatukuumidde mu ssomero n'abatuyambyeko mu bye twetaaga nga basic needs engoye. Tubaagala nnyo. Tubalamusaako mwenna. Mwasibye mutya, mwasuze mutya. Eyakatulaba weebale kutuwuliriza, weebale kubeerawo ku lwaffe, weebale kutuyimusa, weebale kuyimusa channel yaffe, weebale kulikinga, weebale kusharinga, kukomentinga, weebale butayita ku vidiyo eno ng'ogisanze n'ogilikinga n'ogisharinga n'ogiwaako mukwano gwo. Nagambye amanya tumubaze Daniel. Sinzidde wano ku Rabongo Charity Foundation ku MRA Live kwendi ku program Wikids Moment. Piseeko ne ba brothers bange. Ng'oli munyiivu. Walabye bubi. Nzalabye bubi. Mbadde manyi ndabye bulungi. Olabye bubi. Omusajja ono ayagala kunimba. Owaayo omusajja wamukoze eki? Omusajja sina kye namukoze. Omusajja ng'anyize Nyovena oba gwe yamunyiizizza? Simanyi. Oyinza okubeera nga gwe wamunyiizizza. Amannya go ssebo? Mukasa Jordan. Amanya Mukasa Jordan. Mukasa Jordan oli muki? Ndi Muganda. Anti sooka olamuseeko kuba kulaba. Obagambe nze Mukasa Jordan nze omwana Omuganda eyeddira asinga okweddira akabbiro akalungi. Okakasa akabbiro kalungi. Ati nze gubagambe akabbiro ko komanya akalungi. Akabbiro kange akalungi. Batumirako mwenna abandaba amanya gange nze Mukasa Jordan.
ekirala mpozi ogambye ki? Muganda. Nze ndi Muganda Akabbiro Mpindi. Owaye weddira ki? Naddira Mpindi. Akabbiro. Akabbiro ko kaleke sikomanyi. Akabbiro ko Mpindi. Agambe Akabbiro Mpindi. Nemubuuza yeddira ki? Kale wekito nze wenkitwala kubanga simanyi Kabbiro. Nange Mama atulaba, anti atulaba. Tuli waneeno, tuli banjawulo naye ffenna tuli family, ffenna tuli ba Luganda. Kati ono amanyi kyeddira, nze simanyi kyeneddira. Laira, tomanyi? Simanyi no. Gamba weddira kamu. Wagamba weddira ente etayina mukiro kakasi. Towe kijja weddira. Nze siddira nti etayina mukira. Asije neddira. Kati ogirya. Asijirya. Noddako n'ongamba weddira ku mpuuta. Kati ate noddako n'ongamba weddira emmamba. Noddako n'ongamba weddira empologoma. Kati ku byonna kiriwo ekituufu. Ente etaliko mukira kyebyo oba emmamba oba empuuta ekyo. Kikyo weddira. Oyagala kwogera? Oba weddira nkima? Neddira nkima? Owange simanyi. Banga totugamba kituufu. Sibagamba kituufu olw'ensonga sikimanyi. Nanti kinoonyereza enko. Anti kati nze nkubulira. Oli mukulu ekimala osooka okunoonyereza kyeweddira. Ogwo onoonya omuntu, onoonya taatawo kyeddira. Omufaanaganya erinnya kyeddira nawe kyeweba weddira. Kati ejo baadde batuwandiisa agambye weddira ki? Nagambye neddira ki? Nabagambye simanyi. Nabagambye simanyi gwe kyoba omanya. Wabikomawo ne bagamba wabagambye olina kyeweddira. Ekitegeeza mu byafaayo byo. Bajja kugamba waliyo akasajja ako tekamanyi kyekeddira. Omanyi okubeerawo nga tolina kyeweddira yiiya. Ngenda laba nga njiiya naye okimanyi oba step mother yali tanjagala oba yali tayagala taata wange. Tebagala baana bamwetogala nalawakafiimu nga step mother atulugunya omwana naye omwana yayiira step mother wa amazzi n'adduka ewaka oba yegwe. Asinze sitole gye bali bazannyemu firimu teyali yange. Olaba ssebo nayinayo mukwano gwange waliwo oyo mukwano gwange sooka olindeko amannya go. Zekyako Ashirafu. Omusajja eyeddira enkima. Esooka otumireko abakulaba. Tumirako abandaba. Kabbiro sikamanyiko. Omusajja bagambye Akabbiro takamanyi wamma tugende mu maaso. Waliyo mukwano gwange. Tubeereyo waliyo muwalana. Kati tuba tugenda tunoonya sukulapu. Tumalawo tutunda sukulapu waffe ne tufuna sente kitegeera ne tufuna sente zaffe. Tuba tugenda ekireyo wabeera tugenda ku pate waliyo ekiro netuzinawo sawa neziwereyo 10 netukyazina. Kati abasirikale baba bayitaayita batugwamu mama twatuukira emisinde bakusikamuko kati bagenda okumusanga nenda tuusedde ewaka. Tolimbyemu okakasa bwe yali kwate sibitegedde tukujolo tukuwesaawe gwagala tulimba musooke mulindeko Jordan erigwa sooka olindeko nsooke mpono omusajja example nsagala kusabula njagala kuwa just example nookera ku makya olwaleero leero si good Friday
erigwa ly'ekimuli kya looza eryo nerikufumita n'owulira obulumi n'otambula ng'owenyera n'oba ng'otambula ekiro ng'ova wali ku kkubo n'osanga omusezi ku kkubo osigala okyali mulema. Nizo kuma waliwo enjawulo n'oba olina ekiwundu n'olaba omusezi oba tosibaamu oba ogivugirawo. Professor ate ono teyalina kiwundu sibitegedde. teyalina kiwundu anti yanigambye ina nasooka nenzirukamu nengwamu kubanga wadde oba nekiwundu ng'eriga lyakufunisa osooka noddukamu nosooka wogwamuko ng'oyo yali likuduma era nodduka paka wotuuka. Anti kakati lindako ono mulaba ono yali akyanyumirwa muziki abasirikale ne basalako obwo buba buzibu kitegeeza ne wobeera ng'erigwa likufumise otwalaganya n'ogwamu n'ekigo kati olwo atayina liggwa. Talina liggwa anti era nze kyemanya atalina liggwa asooka esooka kwekweka nze seekweka nasooka alaba gye badda. Abasirikale baali batono tebaali bangi. Abantu baali bangi bali ebba baali abazina. Kati nze mbalaba nziruka ngamba abasirikale baabo nziruka bo bali bagamba nenziruka bo bagenda okutunula emabega n'ekijja. Soko oyo mutukwatire oyo soko olindeko boss nkulaba omusajja yatandikidde misimairo owa musanyuge kyabuzeko kwogera nti musajja muganda naye ayogedde amannya ge n'ayogerako nga siina yadde kyemubuuzizza naye nnyonnyolako omulundi ogu akusinze so omukubira obugalo soka omukubira obugalo. Oyo musajja akuba obugalo bwamanya obabukubyo bugalo mafiya abukuba. Omusajja omuganda abeera otya? atutambuliremu ng'abaganda. Nange kyenjagala. Omasoko otambuliremu ng'omuganda. Nze kamera naye nandaba. Tambula abaganda bakubuulidde kyo ndi Buganda naye nze simanyi we batambula. wama amanyago Mr. Muchope amanya gange nze kiswa Henry the Professor. The Professor oli Muchope emazima Ndi Muganda. Oli Muganda. Neddira mamba akabiro omuguya. Ndi musajja Muganda naye muntumye Omuchope. Akati musoke tusambulemu wano ng'Abaganda. Tambagane. Yitoko. Boogera. Yes. Akati ono adaga kukugezaako ng'oli naye ate bimulemye tatuseko yayadde ne kwemu n'abagambye oyo Omuchope abafaanana. Esokolinde nakwatogera toli mukopango. Omuchope gwesoko otambulyemu ng'Omuchope. Takubya nnyo. Mbatambulyemu. Ashinyala. Mbadde mbuuza tuli ku mulamwa ki? Tuli ku mulamwa ki? Tuli mu kunyumya mboozi. Nga tumaliriza twagaliza abantu East ennungi. Amannya go baaba? Amannya gange nze Wycliffe Shem. Temwangambye tugenda nyumya mboozi bakya mboozi katukanfulumya emboozi. Omusajja ali wanene Tosanyuka nnyo gyatufuuyira tusonyiwe. Mukulu asumulira emboozi. Nandigambye nti n'ekyo ky'oŋŋambye kikolebwa bakadde naye mu nsi temukyali bakadde. Ssebo luli twali mu meeting n'otugamba ku by'okuyiga akamyu kati emboozi gye tuzeeko. Ojja kunsuula ssebo. Omusajja oli omulaba. Oyo
oyo omusajja alaba nnyo obuchina. Muveeko oja munyiza Muleke akaaba mama. muleke amanya go nnyabo Meroni Tala. Kazumyawo Tala melon ona. Netila Lukabe. Akabile malele. akabiro malele Gafaanana gatya. Oli omusajja totagwira kamera yaffe ne twekwata. Mpulira amabulooka agagweyo. oyo ye muveeko ye muleka abikwasaganya oyo inginiya mulalamu kirabika gino emizimu gy'abakyana gimuyingidde. Emizimu gy'abakyana gimuyingidde. Bannange njagala kazina gino emizimu Omulimu gw'okuzannya ng'abakyalina tegunninnya. Mu kaseera k'okukwata kamera kitegunninnya kati kyaliko. omusajja oyo ali kugira emizimu giri gye yalaba omusajja nayita eddogo n'esooka lisiba omusajja ku muti. mbagambye muve ku kameramani najja kunyiiga kameramani Ne cameraman. Ne cameraman. Wavaawa. Kameramani ye kameramani tugenda mubuuza nga tumukuttemu nga ayingidde mu interview soko omupowemu Yangamba nampulidde yangamba munaava Mityana. yava Mityana Mityana kameramani tusooke tumupowe kameramani agenda kujja yogeremu naffe atubulire yavaawa obukodyo bwakola yabujjawa obukodo toyetaaga buuza bukyalina bungi abulabye. omukulu Wangi nkulamusiza nnyo kulamusizaako naawe neyanziza nnyo amannya go Mugera Mafyu. Mugera Mafyu ogenda ku kyaki kachiko oyinza okunyumiza ke wakayigayo ku kyaki no nga nti nzi kino kyona kiyizeeyo mu kyaki oba kya mu Bible Nzoyo muwulidde agamba nti no ye yayiga avuga ati joyi n'amasoko tukubiremu oba tumutereyo engoma ati toyina engoma tubali tukitandise amannya go Nalukwago Masa Mugisa Nalukwago Masa weddira ki Nkima weddira nkima akabiro tokomanyi ama akabiro mujerengesa tosalirawo munno ajja kukuba ekikonde Bade njagala kugira tuli wano eno tupowa naye nga tulinamu abayimbi ono Bulaka Nnaku lwaki tatuyimbiramu kankomerewo Bulaka Nnaku nkomerewo Neshema naye mukomerawo owange jebaleko kali naye jebaleko ojerega banno yesawa nkusoye amanyago wasago banywezi weddira ki weddira mamba ntumbulira kabireko gwe kyawandikibwa ki kyomanyi mu Bible manyimu akayimba ka Bible sagala kayimba ka Bible nze mpe ekyawandikibwa mu Bible wadde oli wanene osabula bano nga nze nkulaba luli watunyumiza ku kyaki mbijukira nti nno akati simanyanga akati wayiga akati nayiga nti mbwa kamera wali nyuma story mbwa kamera ogambye ki mbwa kamera bosi mwalimu akamera n'omulunzi ogambye ki mwalimu ekimera n'omulunzi ne faama kali ne bosi
kati kale akati wekanaabala omubbi n'ajja n'akabijjako ebimera kati omubbi n'ajjako ebimera obudde nga bukya nga boosi agenda kamera ke ng'abuuza omulimi Kalika story the switch doesn't bear as true fruit see. Tewakakwata bulungi mpaka follow nkakunyumeze mumpeka follow mbanyumize ka story msirike mumpeka follow mbanyumize ka story. You just follow me, listen, give me your ears, give me your attention. Wamma waliwo omusajja waliwo omusajja ng'alina omuti omutini ogwazimbibwa mu nnimiro ye y'emizabbibu. Ogw'omuti nga buli lwajja gunagweko ebibala tabisangako. Dumu n'agamba omulimi w'ennimiro, omuti guno eno buli lwanzijja ogunogako ebibala sibisangako, gutemewo ate gwonoonera ki ennimiro. Naye omulimi w'ennimiro n'agamba, mukama wange togutemawo, guweeyo ne mu mwaka guno eno oguddako, nguteekeko ebijimusa ngufukirire, bwe gunaabala ebibala kirungi, bwe gutaabale ogutemewo. Bwe gutaabala ogukole ki? Bwe gutaabala ogukole ki? Ogutemewo. Mbadde manyi totegedde. Kaakati njagala mikono mu bbanga. I don't want chorus answers. Sagala chorus answers. Kaakati mugenda kwa answer ki? Njagala mikono mu bbanga buli omu ngambuli yakyayize mwako ka story. Buli omu ngambuli yakyayize mwako. Line ku line. Tugende. Gizemu. Okukkiriza mu Katonda. Ndizemu okuwuliriza n'okukkiriza mu Katonda. Tomalirayo bano answer. Sirika n'okubeerera nga sinti buli kimera Katonda kyeyatonda ekigaana n'ebbala kiba tekibalira eddala. Okugumiikiriza kirungi. Osobola okungamba nti ono ansa yo yajoogedde. Sajja oyo nze ngezeemu waliwo akati omuti waliwo omuti n'oyo ani faama ne waliwo ne boosi. Kati oyo boosi kale waliyo faama n'omuti. Kati oyo boosi n'agamba, wayize n'oluzungu akagambo faama. Bazi faama bakyogera batya mu Luganda? Omugundi omulimi. Tugende mu maaso. Kati oyo boosi n'agamba n'omuti nategukulako ki bibala. Kati boosi n'agamba oba bagutemewo. Kati oyo faama n'agamba tebagutemawo, gusooke gukole ki gumereko ebibala nja kuba nenkola ki nengufukirira nga kenjezeemu. Omusajja mukubira engalo, omusajja ayize. Bajaze mukubira essaawa yonna. Naye nze mbadde neŋŋamba nze kyanjizeemu omulimi w'ennimiro yagumiikiriza kyenjize kyokka. Kyoyize ani omulala? Nze kyenjizeemu okutya Katonda. Wamma mweno story mukwano gwange gwampuliriza nga tonantegeera. Mukwano gwaffe atuwuliriza, muganda waffe, maama waffe, taata waffe.
atuwuliriza. Tulina okumanya ani mulimi, tulina okumanya ani mulimi, tulina n'okumanya omulimi, tulina okumanya nannyini nnimiro, tulina n'okumanya omuti. Njogera ogenda kwogera. Tulina okumanya nannyini nnimiro, tulina okumanya omulimi, tulina n'okumanya omuti. Omuti tugeze nannyini nnimiro ye Katonda. Njogera. Nze nga bwe nkitegeeramu, nannyini nnimiro ye Katonda, omuti ye mubbi. The owner of the garden is God. Omulimi omuti ye mubbi. The tree is Njogedde. Omulimi ye Katonda, omuti mubbi. Omuti gwe tugenda oyita omubbi. The tree is a thief. Omulimi w'ennimiro ye mwana wa Katonda. The farmer of the garden is the son of God. Son of God. Omwana wa Katonda bamusindika ku nsi. Atubeererewo ku byonoono byaffe, atufiirire. Kakati Katonda yabeera agamba. Now God says, ono tumutte. Ng'omwana wa Katonda yagamba nedda tomutta. Si followinze. Omubbi bw'abeera ng'agenda okubba agamba. The thief when going to steal, he can't say, Katonda, Mukama, nsaba olunaku lwa leero tebankwata. God, I beg, this day they don't catch me because this is my work. Nyamba tebankwata. Help me that they don't catch me and take me to the jail. Nkusuubiza gwe mulundi gwange ogusembayo. I promise you it's the last time. Bw'agenda nabba ne batamukwata. When he goes to steal and they can't catch him. They don't catch him. Yes. They can't. They don't catch him. They don't. Bwe batamukwata nga gama tebankutte nno. Catch him. He said, you see, they didn't caught me. Let me go back and steal. Ate kitegeeza Katonda abeera atuwa chance mu buli kye tukola. Nze kyenjizeemu Katonda bwe tubeera nga gives us a chance to learn. Mukama bwe tusobya atusonyiwa, kitegeeza tulina okwetonda bwe twonoona. When we mistake, we must